simanyi bwe binaabeera naye katulabe kati mu ggwanga Uganda sinamanya ndabako abamu bagamba King Saha bamutadde abala simanyi kituufu ku kyo simanyi bwe binaabeera naye katulabe kati mu ggwanga Uganda okubeera ne following musango omuloope abo abasajja batutya batti ekintu ekiyitibwa following bagamba baagala omanyi ffe bye tuli ate bo bye beegomba okubeera babikoleredde ebbanga ne bigaana kati babijjamu bujja okitegedde laavu y'abantu ekisibya muwanga kivumbi si kirala laavu y'abantu ekibonyaabonyesa abaana ba Nuupu laavu y'abantu bo balowooza bajja kutumanipulatinga balimbe babuzeebuze babigiregire mbu tubaagalire mu butamanya ne tubuuka ne tubakyawa kati buli alina laavu y'abantu is an enemy gye bali oyo abeera mulabe ogwo musango kubanga bakiregako ensi yabaagala ne babitwala for granted ensi yabaagala ne babitwala for granted nkugambye ate nga bamanyi tulibitegeera tulibuuka nga bamanyi ate tulibitegeera ddi naye Katonda omulungi ow'ekisa ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza nti twamanya ate era ne tubuuka wallahi tewali we tugenda kuddamu kwagala basajja abo ne bwe bali babaagala batya ne bwe banaaba baagala batya so simanyi naye mubeereemu nnyo naddala mu lunaku olwo olw'ekivulu kya King Saha ate byonna ebibaddewo omuntu akubiddwa amasasi abamu bagamba mbu waliwo n'abalala babiri abafudde wasobola okubanga waliwo abafudde tulabako omu gwe batwala ng'okugulu bakukutudde batekwa kutemera mu vivi okwo tekusobola kuwona kuba eggumba lisensebuse mpozi banamuteekamu byuma naye senga essasi libadde likutte ennyama yandibadde asobola okuddawo naye ndabye ng'eggumba erisensebuse so eggumba bwe liba lisensebuse kitegeeza okwo okugulu kwakutemera muki mu vivi naye ebigenda okubaawo after simanyi nakumanya ekintu we bakitiira Saha nagamba Saha bamutya bamutuniranga second in command mu ghetto mujjukira nga mbagamba ekintu ekyo bwe bali bamudiscussingako bamulabanga second in command mu bavubuka mu generation eno kubanga bakenzo bonna babawugula ne babajjawo bakamiliyoni babawugula baani babawugula kati abo ne babatwala kati buli balaba King Saha bamulabamu ekifaananyi kya generation eno bamulabamu Kyagulanyi Ssentamu okitegedde so nga bwe munaaba mutambula ogenda mu kivulu kya King Saha mutambule mu group ate mubeere ready to fight back ekirala ebyo byonna ebikoleddwa tebabalimba mbwani obaani abantu Museveni yennyini muhoozi Meja Kuteesa Damulira Kitumwa Lushoke so ab'ebyokwerinda bennyini tebakulimba mbobeke bennyini komandi yavudde waabwe kitegedde so era ekivulu ekyo kibatuuza obufuufufu oba tukozesa olwa Friday ne tugala amakubo tukozese Friday tukwase ejjaamu tugala amakubo kitokote Uganda yonna tugalewo buli omufulumye emmotoka ogireete mu Kampala tugalewo owa Sinotrack owaki mwena mujje eri ekivulu tuje olabe bwe tutakiwunzika tusobola okiwunzika bingi nnyo ebiriwo nayagaddeko okukyalako mu bimuli mu Bulange eyo naye ebimuli mu Bulange nja kukyalayo enkya nja kuyitayo enkya naye aba USA Los Angeles
His Excellency obviously olunaku tusigaza lwaleero lwokka kubanga kati bwe tuyingira 12 kitegeeza muba mulina kubanga musimbudde kati obanga musimbula aba states ez'ewala enteekateeka zonna zigenda mu maaso bulungi nnyo era temwerabira okubeerawo kubanga tumaze okuyingira 12 ate nga emikolo gya gundi event ya 13 so kitegeeza kyetwali tuyagaliza embizzi kyekyo kyennyini so kyetwali tuyagaliza embazzi kibuyaga asudde so okay bangambye comment kweziri naye nze newange siziraba katugendera awo yes aba USA bambi mubeereeyo mu bungi mwenna mubeereeyo mu bungi tubugirize president naffe ku internet tugenda kubeerako tulabe nga tukitambuza nga tukikubira ddala nga bwe kigwanira okukubira ddala okutwitinga bannaye mutwitinge waliwo ebirala bitambulira mu bisenge by'amakolero ga waaka waliwo abantu bengenda okusisinkana nange mu bubokisi ku nsonga eyo ey'okutwitinga waliwo ekirala kyetugendako naye kigenda kuba kya mu kabokisi si kya wano abantu gakuba tubatuukirira ngenda kuba mbatuukirira ku nsonga eyo tulabe bwe tusobola okukikola twongeremu amaanyi tweets zirabika naye tezinnaba kutuuka ku level kugira omuliro gwaka naye emmere tennaba kubuguma tennaba kutokota tegunnaba kugiwulira emmere tennaba kuwulira omuliro gubulamu yes omuliro gubulamu naye temwerabira okutwitinga nga tu-exposinga obutemu bwa Museveni mbeegayiridde obutemu bwa Museveni nze kamba bibana abasajja tubasobola olaba ebiri mu human rights wanga lyalemeddwa commissioners ne wangadya batya okwogera ekituufu bonna akakiiko Museveni yakatuulira empapula zikuulamu wangadya ayogedde ekigambo n'agamba Museveni bw'aba akutuma takuwa formal letter bw'aba akuddamu directives ziba za ku masimu n'akutiisatiisa personal ng'omuwulira tawandiika ekintu ekyo twakibagamba ddala nakibagamba Museveni tawandiika taleka buufu agambye akukubira simu n'akuwa directives ku simu ekyo toyina bw'oyinza kukyogerera mu by'amateeka kyokka ng'eno yakunyiga eno yakugamba bw'ati wali toyina bw'ogira gwofa bw'atyo Museveni bw'azaasuula institutions zonna bw'atyo okutuuka Nuupu lweze neemulemerawo so byonna byonna tubijeyo tubiteeke ku mmeeza naye tuyongere okumu exposinga ku nsonga y'obutujju n'obutemu mu Africa ebyo byonna byabadde alimbalimba abantu mbu yasobola regioni simanyi mbu yakuuma emirembe teri mirembe gyakuuma yatabangula emirembe buli waali waliwo obutujju buli waali waliwo obutemu buli waali waliwo ba refugees buli waali miranga na kufa kwazira na musaayi so temwerabira okubanga tu-exposinga omusajja oyo yes ebisigadde ate nga bwe tusaba njagala kubeebaza nnyo mwenna abali mu kusaba abewaddeyo okujjukizanga Mukama Isaya 62 egamba nti abajjukiza ba Mukama tetukoowanga era tetugenda kukoowa yes ebyagafaananyi gaabwe ebitambula tebibayigula ttama ebyagafaananyi tebibayigula ettama wamma tebiyiyo tebabalimba yes muve mu ga diversion gaabwe ago kale manyi waliwo mulabika mulina byemwagala okuteesaako okuba wiiki okuva ku Friday okutuuka ku Lwokubiri biba biwanvu nnyo okuva ku Lwokubiri okutuuka ku Friday biba biwanvu nnyo wabaawo kale bwe bityo bwe bitambula tugenze okukeera mu lunaku olwaleero twasuze mu mawulire ga King Saha nti
yawambiddwa abasajja ba Jjaati. Okuwambibwa kwa King Saha buli muntu yeebuuza ekigendererwa. Bamulanga ki? King Saha yabbye ani? Naye nga mu kavuvuŋŋano kano wabaddewo n'okuwaanyisa amasasi. Si lwakuba nti okukwata King Saha nti waliwo abaalwanye bano ne baagala okugumbulula abalwanyi oba abeekalakaasi, wabula bateekawo embeera okutiisatiisa okulaga abantu nti kye bakola kiri mu mateeka. King Saha alina omusango era byagenze okuggwekerera ng'abantu 3 bo bakubiddwa amasasi, essaawa zino bali mu lago gye bapookyeza n'ebiwundu. Wabula tetwategedde King Saha babadde bamuvunaana ki, kubanga bwe zaawerera essaawa 6 ogw'ekiro nga ye ate bamaze okumuta. Ne King Saha olwamaze okumuta yatambudde butereevu n'agenda e Mulago okusisinkana bano banne be baakubye amasasi, asooke alambule alabe ku mbeera ki gye balimu. Tuyinza okwebuuza nti King Saha gwe babadde bamuvunaana amangu ago baagusaze ekiro ekyo ne guggwa ne balyoka bamuyimbula? Byonna tubirowooza, tubyebuuza bwebuuza. Naye nga jjukira nti ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno gwennyini alina ekivvulu kye ekigenda okubeera e Kololo. Ekivvulu ekyo kitadde bannayuganda ku bunkenke. Buli muntu agamba nti sisobola kusubwa, nteekwa okugenda ewa King Saha. Wabula bakimanyi King Saha kyategeeza nti King Saha ekivvulu kye baagala tebaagala 75% kiteekwa okubeera political, kubanga bakimanyi nti King Saha muwagizi w'ekibiina ki National Unity Platform. Kati balina okutya nti abanene mu kibiina kya National Unity Platform bateekwa okwetaba ku kivvulu ekyo. Mu kumukwata tunaalowooza nti osanga wabeerawo directives ze baagala okumuwa, otegese ekivvulu kyo tusobola okkiremesa. Wabula obutakulemesa tukakase nti gundi ne gundi ne gundi tebalina kulinnya ku kivvulu kyo, kubanga bakimanyi nti ewabeera ab'NUP wabeerawo ensasagge, wabeerawo okukyankalana. Kaakati basobola okwekengera nti ba Joel Ssennyonyi, ba David Lewis Rubongoya, abanene ku kibiina kya National Unity Platform, singa banaabeera mu kivvulu kino kitegeeza bajja kuba bakiwambye lwa nsonga tewali munna NRM asobola kukwata kazindaalo kuyisaawo message ye yonna gye yandyagadde okuwa eri eggwanga.